Alright, buterevu mbaniriza nnyo mwenna abalaba vidiyo eno amannya agange nze Trevor Online era ng'olunaku olwaleero ngenda bba nkusigira ekifaananyi ku kutya olunaku olwaleero we lugenze mu Uganda yonna okusingira ddala mu kibuga Kampala. Ebifaananyi bye mugenda maaso n'okulaba bye bya Kampala. Ebitundu bingi mu Kampala wano eno bisaliddwako era tembadde nnyo kutambula. Ekyokulabirako kye kitundu ky'e Makindye Salama Road. Eno nno waliwo abavubuka bagenzi ne bakuma ebipiira by'omuliro ne babiteeka mu kkubo wakati era amagye we gazze okukakkanya embeera tebatalizza baani ababibaddemu n'ani atabibaddeemu, bagenze balambula muntu ku muntu, nju ku nju. Asangibwa yenna ng'olina we weefaananiriza ku abo be banoonya oba ogudde mu bizibu. Bagudde ku garagi n'ebivuddeyo tebibadde birungi. Okutwaliza wamu ebitundu bya Uganda byonna bibaddemukko okusikaŋŋana omuguwa nga bantu bangi bafudde era ku nkomerero ya vidiyo eno tugenda bba tulaba Honorable Mwanga Kivumbi eyafiiriddwa abantu abawerako mu maka ge agasangibwa e Butambala. Agenda kubaako by'atunnyonnyola then oluvannyuma tufune ku mwogezi wa poliisi ku sayidi eyo omukyala ajja naye okujja atunnyonnyole kiki kyennyini ekyabaddewo. Omukyala wanaaba agenze tugenda kufuna abatuuze n'abali mu kampu ya Honorable Mwanga Kivumbi nabo babeeko ebintu bye battaanya. Naye ng'okutwaliza awamu ebintu tebibadde birungi naddala e Luweero, e Butambala wamu n'ebitundu bya Buganda eby'enjawulo. Batiddewo abantu nga babattira munda mu nnyumba nga tebalina ku luguudo, babatidde munda mu nnyumba. Badde banoonya nze n'olujulo luleme okugula ne bajja bagezeeko bagule luno balukuba amasasi nedooza bwe lweggudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona bwabadde emirambo abantu 10 nga bamaze obbatta. Asaso lyayise onogonna musaayi awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde mu nnyumba, si ku luguudo siwa, babatidde awo olaba mu nnyumba we babatidde. Kati ne baddusaawo emirambo egyo gyonna. Nabadde n'abantu abadde mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula buli ali injured buli ali ki nga bamuddusaawo. Nina ba agents abakuumira kikoso buli bwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali obutali musango. Naye kutalwadde lwatandise eddeeyo ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu kulonda. Keseza olunaku olwaleero nga ssaawa 9 mu Butambala district. Abawagizi ba Honorable Mwanga Kivumbi be yateeseteese ne baplaninga ne balumba Tale Center ne Kibibi Police Station. Kigambibwa nti bano yabateekateeka nti bwe baba bamaze okulonda babeerewo awo kumpi babanje akalulu. So kigambibwa nti bwe yalabye nti akalulu kagenda musinga kubanga kirabika yalabye mu Kiibi Serunjogi ali mu lead n'ateekateeka gurupu ye mu gurupu 3 esoose erumbye Kibibi Police Station, eyokubiri n'erumba Tale Center,
eyokusatu yo ebadde ku luguudo nga bano bakasuka amayinja balina access ebijambiya nga bagenda batema emotoka oba piki eziyitawo mu kkubo eryo ery'ekibibi Gomba. So mu process eyo bwe balumbye ababyokwerinda mu self defense nga beerwanako abantu 7 bakubiddwa amasasi ne bafiirawo, 3 bafunye obuvune bali Gombe hospital. Emirambo ejiddwako netwalibwa mu City Mortuary Kampala. Tukutte abantu 25 bano nga tubavunaana omusango ogw'okukuba oba okutuusaako obuvune kuba byokwerinda ababadde ku Tale Center n'aba Electoral Commission wa staff wa Electoral Commission n'abo ababadde batambula bagenda mu byabwe. So tubaguddewo omusango ogw'okwonoona ebintu n'okufunisa obuvune ku bantu. Kigambibwa nti bano abantu bavudde mu bifo bya Nansana, babaleese kuva mu bifo bya Nansana ne mu Kampala. Sawa mwenda nga batuuse wane omwenda ogw'okujagalomanya nga bwe bagambye sawa mwenda mutubulokize kuba eritwala obululu koze sawa omwenda motoka kyebadde etwala obululu babadde babujja sayidi bakuba obudde nga twakomye okugenda ku sawa 11 omwenda we baleeta obululu babwambusa eri basooke bafunemu amawulire mutubulokize kubo erigenda ku disitulikiti okwambusaayo obululu erigenda ku disitulikiti. Tubadde tukuŋŋaanye wano nga tulindira obuwagizi bwaffe. Abaserikale basoose tukuba mu tiya gas kusaawa ng'emu tudduka then tukumbeera ne bangedda mu nteeko ezaweze essaawa 2 bannaffe ne twagala okwambuka ku kitebe ne batugaana naye abawagizi ba sayidi endala bwe bazze ne baagala okwambuka bo ne babakkiriza abaffe ne bagezaako okwambuka nabwe n'abagamba baba baganye mu nkomero twakomera ne tutuula wano zabadde ziwera ssaawa 4 abaserikale ne bongera okuba tiya gas n'okuba amasasi mu bbanga era ne tusaasaana bagezezzaako okuba amasasi emirundi egiwerako naye nga bwe tudduka nga bwe tukola kino tukomawo. Nze Bernard Wambiro muzi wa taxi wana ku Mine Price. Embeera gye tulimu si nnungi, abasaabaze amaduuka bagagadde, basuubuzi betuvuga, abantu tebakozi bagenze mu kyalo mu kulonda. Akati embeera gye tulimu si nnungi naye emmotoka wano okujuza abantu okutwika etwalira ddakiika ssaawa nga 2 esibadde kya ddakiika 3 kakati okutwaliza owamu tumanyi nakumanya kati tuva nabasinga tuyinza obutakomawo Kampala tugenda kunyuka tudda mu parking zizipakinga owagaga bagenda tubanya sente naye nga tulina sente zetusasula. So embeera ebali emmotoka ebali ya mitwalo 10 naye kalina okufuna emitwalo 5 kizibu bw'obadde ovugira 13 ajja kugamba nina 12 ate nga embeera nga bweri eri olina omutwala. So kati embeera si nnungi. Ayaza kalele pelele gaza kasanga tiya gaza tumazo ni sawa namba
tuyita mmotoka naye abantu baganye okukola ki abantu baganye okujja abantu baba bagenze mu kyalo abantu tewali Kampala nkalu ebizimbe byonna biggale tewali yadde gwolaba ajja omwomu otwali tutwalanga abantu oyita mmotoka dakiika ntono saawa eno oyitira saawa nga 2-3 oyita mmotoka emu abantu tebajja abantu beesibye ensonga ya kulonda abantu abamu bagenze mu kyalo mu mbeera eyo okyali mumalirivu okusigala ng'okola olunaku lwonna era nsuubira kutwalayo kaluutu kano olumala okatuusa eddayaaza ngenda kuwetangiza ewaka ngiteeke mu paakingi kuba olwedde abantu batina abantu babuzi tosobola beera ku kkubo oba oyonoona amafuta olwedde yes naye kati nga kino kigenda kunyiga kitya ennyingi zaayo ey'olunaku n'awaka bw'olabirira n'eri omugagga olw'omugagga simanyina kumanya nti asobola okufuna zonna egibadde emitwalo 11 sobola omuwaayo akazike oba emitwalo 5 naye nga ffe oba ofunye gumu kitundu oba ofunye mutwalo tetulina kyakola zezibeerawo saawa eyo zetulina okgenda nazo. Erinnya ssebo bampita Muwonge Isima. Muwonge Isima katwa bodaboda batuwulire bo embeera ku luguudo bakikoze batya mu ntambula y'ebidduka abantu abasaabaze mu mbalaba muyinza okuba abataxi bo bakaaba ne muyinza okuba nga mufuna mukose boyi mugana wangu kugamba amazima agaliwo gennyini embeera weetuuse tumanje tugende kulya manje tunadda abantu kukubo tebaliiwo ne bomusanga ayagala ku 20,000 kuvaano mpaka Kawanda muganda wange embeera ya bunkenke naye nga mwalonze okulonda twalonze omukulembeze waffe alinnya gwani Masiko Ivan ogendako olunaku lwonna bwogenda tuuka ekiseera ogambe nti anoonyeza abasaabaze babuze kampaakinge era bwe babula tobana kyakula oba bakudda bbeeyi tonasala ku bbeeyi tolina okujja nga bakaba naga mwana badde nkigwa ntwalirawo 13,500 kankwe 2 gana wankusinziira ku mbeera eriwo osobola gana musaabaze zakwazi ogenda nazo kuba ekisooka tekuba jjaamu osobola omutwala ofunemu nawe ekyosobola okulya. Okay, webale nnyo bwe batyo abagoba b'ebidduka omuli abatakisi omuli n'abagoba bodaboda bwe bagamba nti embeera tennaba kubanga ebagendera bulungi olw'okuba nti abasaabaze mu kibuga Kampala bakyali batono olw'okuba nti abamu bagenda mu kulonda abamu bakyalinze kulaba byavudde mu kulonda n'amaduuka ku ludda luli bw'otunulayo gakyali maggale ekufulu zikyaliko bangi bakulagira ddala nti baliyo oluguudo nga luno olwa Ben Kiwanuka Street lwe tuliko luvira ddala wali ku Clock Tower ne lwegatta ku Bombo Road wali nga ku Equatorial Mall naye essaawa nga zino wandisuubidde okusanga abantu nga bagguddewo dda abantu bangi batambula nga bwe kibeetera okubeera bulijjo n'olw'embeera y'okuba nti baadde mu kulonda yembeera y'okuba nti bakyali bw'otunako gali wange bwakulagako wali eri waliwo baate bo basazeewo baatudde butuuzi awo baakedde kutula butuuzi ku mbalaza kambabuuze ki ekyabasazeewo baleeta mu kibuga ate ne basalawo okutula butuuzi tebagguddeewo batakisi bamaduuka lwaki tebagguddeewo banga ddala basuubuzi nga batudde butuuzi wano abakulu mwasuse muti abakulu muli ku NTV twebuuza muli mu kibuga muli basuubuzi muli basaabaze muli bataxi ki ekigenda mu maaso mwasaze okujja mu Kampala twaze mu Kampala tuli basuubuzi naye nkyalwese mu Kampala tusobola kusiibayo wakanaku ze baatuwadde ezawulidde tusobola kusiibayo naku ngalo mu kubanga oba otudde kabalaza omukazi agamba va kabalaza kanyenkole ki simuule kyekyatuleseewa e Kampala abantu olinamu zakameeza era eno ensonga nkulu naye zeeri zakameza olina nazo kubanga osobola kuba natozirinamu ate n'obeera ewaka buli ngeri oba olina okujja mu kibuga obeeko kyoyiya mpola mpola obutasobola kwoyera waka.